abo bona bawulira abasumba balina abakyala babiri yennyina kikola alaba sitaani emutwala ng'atunula bw'ati mukyala n'amusuulawo n'agenda n'omulala ate nga yali musajja w'amaanyi musumba talina kukola ate n'akola kati bana n'abalekerani bw'abeera mu kyaki Katonda ayogera naye n'amuwa meseji enasumulula abantu tasobola kukola bizinensi waddembe kola bizinensi n'ateekamu omukyalo bw'omuntu naye yennyini alina okubeera ku kyoto n'alabirira n'akuuma meseji Katonda gy'amuwa esobole okusumulula abantu be ndawulo eriwo ya leero ekigambo ekyedda baali babuulira okukkiriza Kristo okugenda mu ggulu ekyedda baali babuulira kigambo kya Kristo okugenda mu ggulu tufune obulamu obutagwawo naye ekyaleero bano baagala ssente abaleero baagala ssente kubanga obulimba bwe bubasudde mu kyaki ekireese obuzibu kukeera ku makya omuntu n'obagamba mukye mbagabula ebijiro oli oba osendasenda bantu ojja mu kyaki kubanga Yesu takikolangako timujje mbagabule mujje muleete bino muleete ssente muleete kino ye yabuuliranga kigambo kitwala abantu mu ggulu tiyabagambako nti mujje mbawe emiceere oba mujje mbayoko amazzi tibyaliyo so kitegeeza Katonda yatonda era yatta ye yatonda kosi esura 6 agamba nti nze nfumita ate nze ndamya oyo kosi yali nabbi mulamba omanyi wakinkubuuza waliwo abaddeeyo ne bagaa Katonda ye wa kirungi kyokka tatta Katonda anyiiga bw'ozaala abaana ne bajema tonyiiga waliwo bemmanyi ababagoba ewaka ate bwekitugoba mwana gw'omuzaala lwaki tomugoba n'afuuka mubbi wetoberangako mubbi n'anywa enjaga ku kyalo n'alya ebisiyaga lyawo oyaba kyali mwana kiba kintuntu kubanga sitaani asinga kukozesa omutima mwe muli mu kasasiro yonna bwemala neeweereza olulimi butwa olulimi butwa okufa n'obulamu byonna bibabasi olulimi oyo Sulemaani yatugamba engero essuula 18:21 okufa bibabasi olulimi kubanga okulimba biva mu kulirimi olulimi lwe lulikola terikiraba olulimi lwe lulimba lwe lukolima lwe luvuma teruma lutendereza Mukama obulamu bunyuma obulamu buwooma ekyo tekiriiko awakanya wabula obulamu bunyuma bulamu ago ge mazima wuliriza nkuleetedde ekyokuddamu ku ndwadde ez'enjawulo ezituteganya mu bulamu gwe wamma ne tulema okweyagala. JS Medical Hubs bano bakugu mu kujjanjaba ebizimba mu lubuto tujjanjaba hania n'abulira ddala otawanyizibwa ndwadde za lususu ebimmonde ku matu enkovu ezizimbye oba nsundo byonna tubibuzaawo ate nno tetukoma okwo era tujjanjaba ulcers sukaali pressure n'endwadde endala nnyingi abatawanyizibwa mu nsonga z'omukisenge nammwe tetubalekeredde tulina JS Body Cleanser nga bw'olinywa lino likamula obucaafu bwonna mu mubiri olwo JS Immune Booster ne lizimba obutafaali mu mubiri linyweko weetangira okulwalalwala ku JS Medical Hubs eddagala tukozesa lya butonde teririna bulabe yadde. Bassebo ne bannyabo mbalamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu yenze musawo John Sewanyana wano ku JS Medical Hubs. Njagala okujjukiza ekintu kimu nti obulamu buli mu ngalo zo. Byolya ku sowaani yo oba byonywa mu kikopo kyo bye bigenda okusalawo onaabeera mulamu oba onaabeera wandwadde. Tukuyita wano ku JS Medical Hubs tukujjanjaba endwadde. Jjukira nti ffe we tujjanjaba ensibuko, tujjanjaba cause, tetujjanjaba symptoms. Tukuyita jangu ojjanjabwa endwadde yo wano ku JS Medical Hubs ojja kuwona mu linnya lya Yesu Kristo. Amina. Tusangibwa Nansana okumpi ne Nansana Business Center oba tufune ku simu zino wammanga noti 7 367 362 oba noti 772 999 noti 29. JS Medical Hubs for health and skin solutions.
ng'oyagala okumanya ebiriko tambula n'abaliko enzige ebuuka na nzige olaba n'abazungu baakiraba nti birds of the same feather kati nno nkuleetedde banywanyi bo mu nsonga zonna ezikwata ne tekinologiya Yoshtech Services bw'ova ku bano ogenda kuwangatto Yoshtech Services be baliko oyagala kukuzimbira website oba application olina ekyakubulako mu sisitimu ya kompyuta yo bano babinoonya ne babikomyawo oba kyewandiise data recovery tebakoma okwo Yoshtech Services era bakuyamba okulaba ng'olina obukuumi ku bibanja bye ebya intaneti kiyite cyber security services era nga bakanika ne computers bano nakugambye bannakinku mu tekinologi era nawe ayagala okwebuuza ku kintu kyonna ekikwatagana ne tekinologiya tukwaniriza oyagala cloud services network services oba software development naawe beekwate basangibwa Rubaga Road opposite Barbados Hotel okuliraana Trinity Christian Church bakubireko ku noti 7 noti 5 519 715 oba noti 787 996 667 Yoshtech Services empowered by innovation. Tubaniriza mwenna abali ku mukutu guno mukutu ogwa Unique Media tubebaza kubanga emikutu mingi egiri ku YouTube gyosobola okubanga olaba naye oba osalawo n'olaba omukutu gwa Unique Media n'olekawo abeeyambula abawemula ebyensi basically n'ogaako gye wano ku mukutu oguliko ebintu bya Katonda tubeera tukweyanziza nnyo era tugamba Mukama akutuweere omukisa. Samike gemanya gange Roland Seruyima ku kamera yaliko okulaba nga ate buli kimu kitambula ng'ekina okutambula. JS Medical Hubs nga olabye mu kalanga awo bagamba gende nansa naawo oba olinamu obuzibuzibu olinamu sukaali pressure n'obulwadde ebirala ebikutawaanya gendayo mukubireko kwezi nnamba zabe mu kalango ajja kubeera nga ate akuyambira ddala akujjanjabe then tusabe Mukama Katonda abeere nga ate akuwonya. Then Yoshtech yakula mu bintu bya kompyuta oyagala kuzimba website oyagala kuzimba app oyina by'oyagala okukola data waabuze internet smart connecting biki byonna munoonyeeko kwezi ennamba ajja kubeera nga ate akuyambira nnyini ddala. Kale njala kutandika program nakola leero nga mbagamba nti nze wendeeta omuntu n'ayogera ku kintu wano ne tukinnyonnyola nga tusomye n'ebyawandiikibwa nze obuzibu tebuba bwange ng'okutandika okujjamu inbox ng'onvuma oba onnyombesa tolina kyogenda kufunamu kubanga message tejja kukyuka wabula I welcome everyone ajja n'agamba Sami oyo ekintu alabika yakikutte mu bukyamu oba teyakitaaniza bulungi mpa omukisa ng'omukisa nja kubanga okuwa. Ekirala tulekere awo okunnyonnyola ebintu by'obulokole nga tubiteekamu emotions because ekintu okiteekamu emotions amazima gabula amazima gabula. Ndabye nnyo ku nsonga y'abakyala gye twayogerako nga ndaba abakyala bakinnyonnyola with emotions olumu amazima we gaba mazima leka tugalekenga mazima. Kale olunaku olwaleero nina omugenyi wange mukadde anzaala infact anzaala mbeera muzzukulu si kyekyo obukadde mbeera muzzukulu we. Mukadde ono bankubidde essimu ng'alina obubaka bw'ayagala okutuusa eri abantu Katonda bwe yamutikka naye ngenda muwa omukisa esooke yeeyanjula ababuuzeeko then tulabe engeri gye tutandika program y'olunaku olwaleero. Mukadde mbuulizaako ku bantu abo bawulire n'amannya go. Amannya gange nja kwongera ku ddoboozi katono. Amina. Abooluganda Mukama yeebazibwa batukuvu ba Mukama. Sanyuse nnyo okulaba bambi nga ndi wano baagala nnyo nammwe mulina okunjagala kubanga ekituleese wano okulaba Mukama ng'asanyuka kubanga yatugamba bwe tulimanya mazima gali tufuula b'eddembe nange Mukama bwe yantika bw'atyo nanjagala n'agamba genda oweereze ekigambo kyange. Neebaza Mukama olw'abazzukulu bange bano abasazeewo ne bajja kubanga nakiyayaanira n'ekiwulira omwana wange bwe nakibulira Flavia n'agamba tofaayo
mbalina nze ngenda kubaleeta era nsanyuse nnyo neeyanziza bambi mwenna batulaba amanya gange bampita Maria Florence Nyanjula ndi mwana mukiga w'Ekabaale era omusumba wange yanteekamu kino kigenda kufuluma yali omutume Deo Balabe Ekkubo n'omusumba balamba bamuyita omutume Apostle Dr. Sirwadda Wamundeeba naye tunalokoka 86 nga Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni ng'amaze okuwamba Mukama abawa omukisa ebigambo ebyo. Okay. Walokoka 86 awo nali sinnazaalibwa nkakasa n'abasinga abalaba baali tebannaba kuzaalibwa muzeeyi awo nga yakawamba gwe n'olokoka January. Okay, kakati oyogedde ku omugenzi Balabye Ekkubo omusumba noga walokokera ye yakulokoka ebakuwulira ekigambo naye yatula obulokozi n'omusumba Apostle Serwadda Mundeeba ku Victory Church. Okay, kakati njala tusooke tutandikire ku kino tukijjewo enjawulo ki kakati nfunye omukisa gwe waliwo ebiseera ebyo njawulo ki eri mu kigambo ky'edda we walokokera n'ekigambo kyakati abasumba kye babuulira? Njawulo eriwo ya leero ekigambo eky'edda baali babuulira okukkiriza Kristo okugenda mu ggulu. Ekyedda baali babuulira kigambo kya Kristo okugenda mu ggulu tufune obulamu obutagwawo. Naye ekyaleero bano baagala ssente. Abaleero baagala ssente? Kubanga obulimba bwe bubasudde. Sitaani basinga okukozesa baagala ssente tewali kirala. Ate ekyokubiri sitaani bakozesa nnyo balesewo abakyala baabwe ne basalawo ate badde mu ndiga zaabwe katawo sitaani nebagoya nga bweyagala. Twatuuka ddi awo? Sitaani yenyini twakyukira wa? We twakyukira we wano kwegamba abantu obujja gundi ali bw'ati naye kankole bwe nti kyekyaleeta ekyo. Okay, kati woolokokera we bakwatuza obulokozi oddawa? Oyingira mu Yesu omwoyo mutukuvu yabakulembera teri mulala. Kyekyeŋŋamba omala okwatula mu 86 otandika ssabirawa oddawa? Ku Prayer Palace Ekibuye watandika osabira? Kubanga baali basumba babiri omusumba Deo ne Dr. Sirwadda be baali batusumba. Bwe baamala Mukama n'abaawula ono n'agenda mu Ndeeba ono n'asigala ku Prayer Palace. Kati gwasigala ku Prayer Palace? Nasigala ku Prayer Palace n'omusumba Deo Balabe Ekkubo omutume. Okay, kale kati message eri ki? Message eri ki? Era Katonda gikulaga ddi? Yagindaga mu 21 biseera ebiwedde n'aŋŋamba nti nkutumye ogenda obuulira abantu bange obulimba bwe bumamidde ensi eno. Obulimba bwe businza okusuula ensi sitaani bwakozesa ne buyingira mu basumba n'abakkiriza. Abukozesa atya? Abukozesa bw'ati kwegamba nange njagala kubeera bwe nti njagala ssente, njagala kuzimba, njagala amamotoka, njagala bantu bangi bye balimu kati. Naye edda n'olwabeeranga n'abantu 3-4 ng'osumba kuba nze we nalokokera twalokokera mu kakyaki ka Biwempe kalimu abantu batono. Kati twagala kuzimba nnene ate obagala abantu babe bangi. Abantu Katonda yennyini wamala okugamba nti genda akuyisa okuweereza obuweereza yabakukwasa. Tebaba babo? Tibaba babo, abantu si babo bakatonda kubanga yabatonda kuba yamanyi nti akuwadde omulimu era alina okuweereza nabo n'okulembera. Kitegedde awo. Naye owaleero njagala abantu bangi, njagala kuzimba, njagala tutumu. Yesu yabuliranga abantu nga 3-4 era omumeshoni nego n'abanga omulimu agumaze nga guwedde ate teyabayitanga.
bokka be bajjanga bokka. So kyogamba bana bakuba obulango ku TV ne ku radio bayita abantu okusaba kikyamu. Kirungi si kibi okusaba naye jangu ng'oli mwetegefu toze eri Katonda. Sikuga nti kubanga bampise. Genda nga weetegesa omutima gwo ogutwalire Katonda nga tekyoyagala okitegeeza mutima gwo. Ikwaze mu church. Toze kusaba oli mu maaso ga Mukama. Sikujja nti bandabe. Oba omusumba ategeere. Kuba nyina ssente. Okay. Kati obulimba buno Katonda bwe yakulaga. Buli mubaki mubasumba specifically mubaweereza bonna kubanga ne Bible tugamba mu luberebere yampa mu luberebere tugenda kutandika ebyawandikibwa kati luberebere sura 2 n'agamba yatonda eggulu buli kimu kyonna n'akitonda naye bwe yamala n'atonda omusajja n'amwebasa otulo n'amugyamu olubirizi n'amugamba lino eggumba livudde mu nyamaayo awulidde bwe yamala n'abagamba temukolanga kintu kyonna nga sibalagidde naye sitaani n'ejja mpolampola n'esooba n'ekwate mukyala n'emubulya kino na kino ate gwe omusajja tewasobola kulaba nti omukyala n'aleeta n'okigula wandibadde ombuuza n'ogamba ate Katonda yatugaana kino leese kyaki obulimba bwe bwatandikira Katonda yali yakumpa anti kati yayogera kati bwayogera n'agamba nti kati timukolanga kintu kyonna okujja ku ng'amaze okubalagira mukole byonna naye temukwata ku kintu kyonna kyesibagambye. Awo sitaani nejja ng'esoobasooba n'egamba tofaayo akulimba awo butandikira obulimba butandikira awo ne bubuna ensi yonna era bwe buliwo kati era bw'ogenda mu kubikulibwa essula 17 omuzimu gutudde ku nnyanja gwe gulyawo gwe gulimba ensi. Omuzimu ki? Musambwa gw'omukazi. Omusambwa gw'omukazi gwe gulimba ensi? Gwe gulimba ensi gulyawo okubikulibwa essula 17 w'amaanyi guliko n'amayembe owulidde n'aŋŋamba nti genda kwegayiridde obulire abantu bange kubanga omuzimu gw'obulimba gumaamidde ensi yonna. Ensi yonna n'omwana yakazaalibwa myaka 3 alimba myaka 4 myaka 4 alimba ki ava kugira ku sukali gw'omutya nga tava kulya ku sukali namwegaana yayogera sibimanyi naye ng'amujjudde ku mimwa ndoze mutulaba kati obulimba bulaba. Ng'oyagala okumanya ebiriko tambula n'abaliko enzige ebuuka na nzige olaba n'abazungu baakiraba nti birds of the same feather kati nno nkuleetedde banywanyi bo mu nsonga zonna ezikwata ne tekinologiya. Yoshtech Services bw'ova ku bano ogenda kuwangatto. Yoshtech Services be baliko oyagala kukuzimbira website oba application olina ekyakubulako mu sisitimu ya kompyuta yo bano babinoonya ne babikomyawo oba kyewandiise data recovery tebakoma okwo. Yoshtech Services era bakuyamba okulaba ng'olina obukuumi ku bibanja bye ebya intaneti kiyite cyber security services era nga bakanika ne computers. Bano nakugambye bannakinku mu tekinologi era nawe ayagala okwebuuza ku kintu kyonna ekikwatagana ne tekinologiya tukwaniriza. Oyagala cloud services, network services oba software development naawe beekwate. Basangibwa Rubaga Road opposite Barbados Hotel okuliraana Trinity Christian Church. Bakubireko ku 07 5 519 oba 0787 996 67. Yoshtech Services, empowered by innovation. Okay, munasonyiwa tukyusizaamu ku location katono akasana kabadde katusazeeko. Akasana katulumbye ntuba tulina okukyusaamu ate okusigala nga tukyakola kye tulina okukola. Kale, mukadde obulimba ogambye bwayingira kyaki
n'ensi yonna okutwaliza wamu. Olaba ogambye n'omwana omuto n'omwana agira sukaali emyaka 3 myaka 4 neyeegaana naye ng'omulaba sukaali akoze aliko wayagaana edda mami sinnajwa ku sukaali. Mu kyaki biki ebyo ebikolebwa nga tebirina kukolebwa nga ababikola babikola either mu butamanya oba mu bukumanya naye nga baasala obusalawo kubuza abantu. Mu kyaki kireese obuzibu kwekera ku makya omuntu n'obagamba muje mbagabula ebijiro oli oba osendasenda bantu obasendasenda mu kyaki ojja mu kyaki kubanga Yesu takikolangako timuje mbagabule muje muleete bino muleete ssente muleete kino ye yabuliranga kigambo kitwala abantu mu ggulu. Tiyabagambako nti muje mbawe emiceere oba muje mbayoko amazzi tibyaliyo n'okumasira amazzi tibyaliyo. Ebyomukuddawo ne bagamba nti ate mujje nze mbagabire ebijiro tibyaliyo. Okujjako be yabuulira enjiri ne balaba nga ti batandise okwebaka n'asaba emigaati n'ekyennyanja basobole okuwulira kyagamba batwale kyayogera. Teyabifuusa kulya kukkuta yabikufuusa bawulire kyagamba. Yabireeta balyeko basobole okulaba nti enjala evaawo asobole okukola ki bamale okutegeera obwakabaka bwa Katonda bamala okubufuna balyoke baddeyo eka kubanga baali baagala ekigambo. Oyogedde nnyo ku kya ssente mukadde kusaba abantu ssente ekolaki obuweereza kati bunaatambula butya nga tebasaba abantu ku ssente? Obuweereza abantu bennyini b'osumba Mukama n'abakuweereza ne bajja bamanya nti wano waliwo ekyetaagisa, wano foomu yeetaagisa, wano emizindalo gyetaagisa, enjiri yeetaaga okujjira ky'okutambula era bajja kujja kasito basabira amafuta gava ku ggwe omusumba ne bamala okufuna ebyo bye bafunye ne bagula ebintu ne babireeta kuba Mwoyo Omutukuvu yabalumiriza. Atukulembera ye Mwoyo Omutukuvu ye Katonda yatulaga ekyokukola. Si bwe okuddawo nti muleete kino kubanga kati bona osaba nga sirina nze nakuwaaki. Olina okuwaayo Katonda, olina okuweerayo Katonda. Katonda omuwadde kirungi tiwala tayagala kuwa Katonda. Abantu baagala kuweereza Katonda kuba baagala Katonda ye yabatonda okitegeera naye tayina. Naye abantu bwe banajja Katonda bakuwadde era bajja kuleeta ebintu buli kimu kyonna ennyumba ezimbibwe kyaki ezimbibwe buli kimu kyonna ekyetaagisa kibeerewo. Mukama yeebazibwe. Amiina. Kuba bwe twali Kibuye Prayer Palace balabye kubo tiyasaba ku ssente n'omusumba Sserwadda tiyakisaba naye kanisa weeri. Sooka okanoka onyamba okatangaaze balabye ekkubo yafa atya? Accident. Yali avaawa? Yali agenda kubuulira eri Jinja ejinja. Yali agenda Jinja kubuulira enjiri. Accident we yagwawo teyawona? Teyagenda ko mu ddwaliro oba ki? Bonna baali bana baafa. Baali bana? Baafa. Bulijjo mpulira accident naye nga simanyi baali ludda baali bagenda wa? Yategeka olukungaana ejinja. Kati olukungaana baluteekateeka kati enkeera bagenda ku Saturday enkeera ku Sunday bakutandika era wafiira. Ne muganda we n'omulala ava ku kyaki n'omulala atunda mawulire mu tawuni ne bafiirawo. Bonna bana? Bonna. Kati bano kwe okutandikawo buli omu ekikye ng'amaze offa? Nedda era bagumiikiriza buli muntu n'amulaga gy'alina okutandikira gy'agenda okuweerereza. Kuba twalina Essembera n'amutuma ensambya. N'Essembera yali wa balabye ekkubo?
n'oyo gundi ono Ssenyonga naye n'agende bwayise era mu kitume abo bye baleka bakikoze. Musumba Balabye Ekkubo ne Dr. Sserwadda era bye bakola ku Luseedi bwayise ne bamuweereza obuweereza obwo ne babuweereza Ssenyonga bwayise. Pastor Sserwadda ne omugenzi Balabye Ekkubo Omusumba ne bakola ku Luseedi ne bawooya obuweereza ne baleka nga bamuwadde obuweereza era bwe buli okusawa ya leero. Ne Pastor Sembera naye bakola ekyo. Bamuleka yakyaliwo. Mukama Katonda n'amugamba oluvannyuma nga bamaze okugira ki? Ng'amaze okufa. Ng'amaze okufa. N'agenda n'atandika obuweereza wa Nsambya Kevina. Manyiwo. Naye ate by'oli mu kuŋŋamba bye tulina okwewala oba bye tulina okuvaako nga ndaba babikola abamu. Anti butamanya. Kubeera mu abo bennyini olwo yagamba muweeyo buli omu aweeyo kyalina, waayo ssente zonna z'olina olekemu transport akuzza ewaka. Butamanya. Kubanga Bayibuli tugamba nti bwe mulimanya amazima gali bafuula b'eddembe. Ate ogenda kulaba owaayo ky'olina. Omukyala yaweeyo epeesa naye yasinga balala abawaddeyo ebingi kubanga ky'olina ky'owaayo. Kati bw'ojja n'ongamba nkuwe ssente nzijewa n'ongamba sikola ngenda ntunda ekyange nsigaze eki okiraba ekiriwo kati. Obujulizi opanga obujulizi kakati bwaki? Obujulizi babupanga mukadde babupanga ate kankuwulire twabeera mu mawulire muno tulaba bingi n'olabira ddala sitoole ng'olabira ddala Musumba yatudde n'ayogera. Era ky'ova olaba Mukama Katonda ayimusa abantu basobole okulaba nti abantu bategeera nti abantu kye tulimu kya bulimba, abantu tebagenda mu ggulu, Sitaani abatwala. Okitegeera kyeŋŋamba? Okuwayo teraganye kubanga bw'ogenda mu kyaki olina okuwayo ekirabo. Okitegeera? Bw'oba olina ne bw'otolina si mpaka kuba tolina kyolina kyowaayo oba tokirina towaayo ate si musango. Naye bw'onoofuna enkyo ojja kuleeta kubanga ojja kumanya nti omuntu bw'agenda mu maaso ga Mukama alina okuwaayo. Omusumba alina kunywa kacaayi ate n'abaana balina okulya. Ezo sente ze zibezawo Omusumba ze tuwaayo mu kyaki ze zimuwanirira kubanga takola y'omulimu gw'alina gwa kusumba abantu Mukama bye yamuwa. Musumba talina kukola ate n'akola kati bana n'abalekerani bw'abeera mu kyaki Katonda ayogera naye n'amuwa meseji n'asumulula abantu. Tasobola kukola bizinensi waddembe kola bizinensi n'ateekamu omukyalo bw'omuntu naye yennyini alina okubeera ku kyoto n'alabirira n'akuuma meseji Katonda gy'amuwa esobole okusumulula abantu be. Kuba ye Mukama Katonda akuwa ekintu n'agamba kikole n'omutima ogwo gumu nga bw'ayampadde n'agamba olina okufulumya meseji yange. Meseji wagifuna ddi? Nagifuna ogw'ebbiri 2001 gy'emyaka emeka kati nga jadda kati lwaki obadde togiwanga? Anti kati nali ntya kifulumya ntya nsika omuguwa ne Katonda n'agamba olina okugiweereza kubanga abantu babula olw'obutamanya. Bantu tibamanyi bannange kati omuntu enjala emuluma alina abaana wakati bakola baama tebasoma n'asobola okulimba afune kyasobola okuweera abaana bagende basome olw'embeera. Ate Sitaani ekozesa embeera. Sitaani ayita mu mbeera embeera omulimu ogwo nigufa awakubira akaama ate ayina amafuta. Sitaani ayina lavu togirabanga. Omuntu emulagira n'agenda okukola ekintu n'akikola bulungi nnyo. Agamakomera g'olaba gali mu nsi gonna gajjudde bulimba bwe buleeta obuzibu.
omuntu akola ekintu sitaani emutwala bulungi genda otengatta bulungi ate n'amala okutta sitaani n'adduka Katonda gavumenti bamukwata n'amutwala wa mu gavumenti n'akane okkomera n'agenda okweyalira ebikuna by'ebikka nga tabadde muntu ategeera awo sitaani kyakola sitaani ye muzibu nnyo erumbye abantu neekola ki oli ayinza okuvaana omukyala n'amanya nti olina omukyala olina omukyala owampeta najja n'agamba nange njagala ompasi nga te Katonda yakola olubirizo yakugyamu olubirizi lumu soko lindeko nyina omukyala wampeta sitaani n'aleeta omukyala n'omwagala ne mwagala kubanga olaba figa n'akabina figa ate naye ne muwasa ate n'omuzaalamu abaana oye sitaani kyakola ekyo ola nnimbye nsibye akatambaala bulungi nnyo ogenda otunula bwoti okikola olaba si kugamba tokikola nga tolaba oba olaba bulungi abo bonna bawulira abasumba balina abakyala babiri yennyini akikola alaba sitaani emutwala nga atunula bwati mukyala n'amusuulawo n'agenda n'omulala ate nga yali musajja w'amaanyi abasinga bonna basooka kuba b'amaanyi n'amala ki sitaani neegamba kale ekigo ne kijja neyeebaka n'agamba kankwebakirire nennyina bwenkakwasiza n'amuleetera ebiwala ebirungi nemuteerawo ne mukazi oli nga baleeta sitaani baleeta bazze kubawa amagezi beetaaga amagezi musajja alina amafuta sajja wa Katonda kati oluyingirawo nga n'omusajja ga ntate kiki ng'ayaka olukiwedde ng'ekigo awo sitaani okyalina kyomubuuza kati nange Katonda mukulaga yagamba tukole tutya ayagala badde eri Katonda tutya yagamba ye yabatunda kubanga nkubuuza lwaki nkubuuza mukadde oli ayinza okubeera eyo ye ng'alowooza ng'eyaye alaba ali mu Katonda naye ng'alinawo obuntuntu obutonotono obwo bwatatunuulira nnyo obumujja ku mulamwa kati tudde tutya ku Katonda bali betugamba mu Yeremiya essula 4 bwe munaddanga gyende nange naabanga Katonda wammwe mukomule emitima gyammwe kubanga sitaani asinga kukozesa omutima mwe muli mu kasasiro yonna mwemala neeweereza olulimi butwa olulimi butwa okufa n'obulamu byonna bibabasi olulimi oyo Sulemaani yatugamba engero essula 18:21 okufa bibabasi olulimi kubanga okulimba biva mu kulirimi olulimi lwe lulikola terikirala olulimi lwe lulimba lwe lukolima lwe luvuma terumala lutendereza Mukama luvuma ku Friday ku Sunday lutendereza yasuza awasa buli baada gundi nagundi mwagala gwakisi mwagala kera nakera okutendereza Mukama olulimi lwe lumu olwo yakutulimu Yakobo essula 3 terulina sayidi tulinayo olulimi butwa lwe lusinza okubonyabonya ensi era lwe lutwala abantu mu Geyeena asiba osobola okugamba mbulira enjiri naye ng'enjiri gyabulira butwa yasuza yenda katabulira ky'abantu yasuza bba katabulira ky'abantu okitegeera yavumye yakubye mukazi we omukyala mu nnyumba naye baayawula ebitanda mukyala asula mu kisenge naye asula mu kirala kati oli musumba obulira biki baba bafunamu obutakkaanya bukole bukya babugonjoole bajja bakyali mu process yandibadde awo naye gwe ng'omusajja kubanga gwe mutwe gw'amaka tosobola kumugamba tukole kino munange twasubiza bikomaawo ate palamenti yammwe gye mulinammwe abafumbo kisenge kati lwaki ojanika palamenti yaffe eyo
kisenge tukkiriza naye olumu ekisenge ekyo kirema palamenti etabuka opposition tekwatagana na gavumenti era sitaani yegamba bano badde baagalana kati no kamba kanjira ekikamba kwatimu kamba nyigemu kamba kwatimu kwate ku musajja oba ku mukyala eno gye balaga mu maaso bayinza okunfuukira obuzibu kyekyo kamba nyigire wano awo bwe buzibu bwe bulimba obulamu bunyuma obulamu buwooma ekyo tekiriiko awakanya wabula obulamu bunyuma bulamu agugi mazima wuliriza nkuleetedde ekyokuddamu ku ndwadde ez'enjawulo ezituteganya mu bulamu gwe wamma ne tulema okweyagala. JS Medical Hubs bano bakugu mu kujjanjaba ebizimba mu lubuto, tujjanjaba haniya n'abulira ddala otawanyizibwa ndwadde za lususu, ebimmonde ku matu, enkovu ezizimbye oba nsundo, byonna tubibuzaawo. Ate nno tetukoma okwo, era tujjanjaba ulcers, sukaali, pressure n'endwadde endala nnyingi. Abatawanyizibwa mu nsonga z'omukisenge nammwe tetubalekeredde. Tulina JS Body Cleanser nga bw'olinywa lino likamula obucaafu bwonna mu mubiri. Olwo JS Immune Booster ne lizimba obutafaali mu mubiri. Linyweko weetangira okulwalalwala. Ku JS Medical Hubs eddagala tukozesa lya butonde teririna bulabe yadde. Basebo ne bannyabo mbalamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Yenze musawo John Sewanyana wano ku JS Medical Hubs. Njagala okujjukiza ekintu kimu nti obulamu buli mu ngalo zo. Byolya ku sowaani yo oba byonywa mu kikopo kyo bye bigenda okusalawo onaabeera mulamu oba onaabeera wandwadde. Tukuyita wano ku JS Medical Hubs tukujjanjaba endwadde. Jjukira nti ffe we tujjanjaba ensibuko, tujjanjaba cause, tetujjanjaba symptoms. Tukuyita jangu ojjanjabwa endwadde yo wano ku JS Medical Hubs ojja kuwona mu linnya lya Yesu Kristo. Amina. Tusangibwa Nansana okumpi ne Nansana Business Center oba tufune ku simu zino wammanga noti 7 noti 6 367 362 oba noti 772 999 noti 29. JS Medical Hubs for health and skin solutions. Ndozora obulimba gye buva kati. So kyensinza otegeera sitaani byonna ebintu byatukozesa bingi amakomera gajudde ku nsi kuno bonna balimu ba luzungu bamanya agabirabiri naye sitaani bulimba ate bwatandikira mu lusuku waddemu mukyala kulimba ngenze kukola so nga gende mulooki bakyaliyo gye bali bangi abakola ebyo nti ngenze kukola kati agamalogi bagaterawo baani nali manyi basajja ate abasajja ogendeyo weka tutwala tugenda mukyala nali manyi nti basajja bebakola zi puroguramu ezo n'abakyala kati nawulira nti kati bebekwanira basajja ekitaaliwo ewulira sitaani anti tuli ku mulembe ki mwenkanonkano ezenkanankana tezaaka era omukyala sigala mukyala n'omusajja sigala musajja kyova olaba nti omusajja bw'aba azadde abawala ffe waffe abakiga abatazadde wangi abatazadde naye bw'azaalamu akalenzi agumira kubanga akalenzi ako bwe kazaalibwa ne bennyina bataataganya ensi ne bakubira eyo ke kagenda okubazimbira abazadde bwe baba bonaabona bafiiriddwa ke kajja kubayamba bano abawala babeera mu bwe bagenze ensi ne bakuba bajja kuddamu nyina yabazza bagamubeerawo naye kati omuwala talina kika yagenze kyayingiramu byebyo ewaaba batakyabalayo wakati naye wavaayo kati ne mukatonda yali mukatonda ne mukatonda kati zabulira katonda kale olina abaana nze nyina omwana ogwo omu era omwana oyo bamuyita Malisa era bwaweza emyezi 8 ng'ali mu lubuto mukama n'aŋŋamba oyo mwana mutuumanga Malisa erinnya lye yamuwa ngali mu lubuto ate nali sinalokoka nimbuuza abantu nga sibabitegeere naye bwe namuzaala bwe nti Malisa kitegeeza ki erinnya eryo yaliteekawo katonda be bana bajja
ne bayita Yesu singa waliwo nnyinaffe Lazaro teyandifudde. Tokiraba beebo byava eri Katonda. N'abagamba tafudde yeebase. Tafudde mu ndagiro egyo gye bamusiisa. Yesu yabuuza bali kati gyali naye yazaala dda atubazuukulu kati wazaala omwana omu gwe yampasa akozesa family planning nedda. Ekyaleeta ekyo taata wange yali mukyala musajja mukatuliki naye bwe yavangayo yakubanga maama wange. Maama wange n'agamba singa saabazaala bangi nandibadde nagenda. Kati kikwata ku mutima gwange neŋŋamba singa yatuzaala nga tuli babiri twandibadde tusigalawo n'agenda ewaabwe n'afuna emirembe. Neŋŋamba nti Mukama atiisopanga omwana ogu era gwe yampa bw'osaba gw'onooba otonola okukakikuwa kyekyo kubanga Katonda bwonna waali. Lwe lulimi bw'oyokozesa muddeyo mmwe ne mwogera ebintu n'obyerabira nti wabyogera ne wayita emyaka era n'agamba ne bikutuukako okiraba lulimi ate n'otukaabirira naye nga wabyogera mu busungu. Lulimi butwa. Sulumani yatugamba butwa. Naye kati olulimi kiza buli ekituliko ku mubiri kuno kya mugaso ate nakyo wokikozesa obubi buli kituliko kikusuula. Kaakati kiri ekyokuwaayo okyogeddeko ngenda kukubuuzeemu ebikolebwa mu kyaki kiri okyogeddeko ate kino ekyokuwaayo kasente kansolingi okulaba omusumba omuweeyo okusabira essaala erina emikisa amawunti weeri. Ekyo ekyokuwaayo musana ugamba sente nga bakusabire si kirungi. Bw'omusumba ozze n'omubuulira ebizibu byo okitegeera akusabire amala okusabira bonootereera ojja kujja omwebazi. Naye si kukusaba kubanga talina kusaba sente. Alina kukola kyalina kukola kubanga alina amafuta agakikolako. Kati bw'amala okusabira bw'amala okumusabira Katonda najja n'amubwa niweziba miliyoni 10 ajja kuwako eno kubanga omwoyo muntu gwajja kumugamba oli yakusabira. Okiraba mukwano ate abaleeta abasamize katuuti babuuzeeko ku bantu. Abasamize tibalina kujja ku katuuti kubanga ekituuti kya Mukama kibeera kitukuvu. Kaddemu ekituuti ky'obasumba kyekituuti kiba kitukuvu kubanga omusumba aba abuulira Katonda mufuula muzinda lugwe. Katonda guba muzinda lugwe. Message gyaweereza eva eri Katonda direct. Wabayimiridde watukuvu naye tiweetaaga basamize kubanga abasamize bajja ku kituuti balekawo emizimu. Wadde gwe bayita simajja mubuuze ku bantu gye mizimu egibaliko gijja kuwamba ekituuti gijja kuwamba ekituuti giwambe abo bayimba abawala abo bwe giba ebyobwenzi gye balumbe obuwala bwonna butandika okufuna embuto bwezaalira zitandika okuzaala. naye ng'obuzibu bwava ku kintu kimu kibaleeta basamize ku kituuti. Ekituuti kiba kitukuvu. Katonda abakolerawo buli kimu kyonna. Ekituuti kirina okubeererwawo abasumba kubanga alina amafuta agava eri Katonda ate Katonda ayogera namusumba direct. Amuwa message esumulula ensi kuba yamuwa ensi. Nakugwako tebikugwako nze bwebiri tebisobola kunzigwako just kuba kwewuunya ogamba wajje tulaga ekyo kuba Bayibuli tugamba Koosi esula 4:6 abantu babuze olw'obutamanya
n'oba osoma ng'olina amadiguli genkana gatya naye muzimu gumega. Oyinza okuba nga wasoma naye ng'embiri z'okumutwe tozimanyi naye Katonda zimanyi, n'essaawa gy'oviira mu nsa gimanyi, n'omusaayi gutambula mu mubiri agumanyi. Yes, omala guno omwaka naye ogujja tomanyi ogendera awo wo Mukama yesigaliza ekitiibwa kye, kyekitiibwa yakisigaza. Kati okola zipulaani zo n'okola buli kimu, omwaka ogujja njagala kukola kino njire ago magezi go kugago ag'omubiri ye ng'amanyi tosukka ffe. gamba ku makya okeera ku makya n'olya breakfast bulungi nnyo, ovuga emmotoka oba ogirina n'ogenda mu kibuga, otuuka ku State Square omuka ne gugwerawo. By the way, naye ng'omaze n'okkuba amasimbu banaye nzija nsimbudde ewaka kambasange bagamba kati ku State Square tosukkawo. Tabagamba abantu nze nabatonda sitani tatonda nga komuntu. Twemalizaamu bwereere. Okiraba? Twemalizaamu bwereere. Abantu babuze olw'obutamanya. Neyasoma wamadiguli tamanyi Katonda n'oza ya Katonda taliwo. Kuba nze ndabye abasumba mukadde bangi ku nsi eno bangi nga babayisanga babayisa nga Katonda okusinga ne ba president. Naye ne lukya ku makya nga we baamuteeka we yeebase aliwo bwogu. Nsonda nnya ze tugabana ku nsi. Nsonda nnya aliwo bwogu. Kate kyali amwogerako n'oba oli mugagga ebyaffe bikoma ng'oyogera wano n'olumala okugwamu omuka nga kiwedde ng'omanyi Katonda gyakutwala, kubanga buli muntu alina gyamutwala, ate buli muntu Katonda amanyi efaayo. Oyinza kulimba nti Katonda amanyi buli muntu efaayo yagenda okufa oba accident era yiyo. So kitegeeza Katonda yatonda era yatta. Yatonda. Kosi esula 6 agamba nti nze nfumita ate nze ndamya. Oyo Kosi yali nabbi mulamba. Omanyi lwaki nkubuuza? Waliwo abaddeeyo ne baga Katonda ye wa kirungi kyokka tatta Katonda nyiiga. Katonda anyiiga. Bw'ozaala abaana ne bajema tonyiiga. Onyiiga. Waliwo bemmanyi ababagoba ewaka. Ate bwe kitugoba mwana gw'omuzaala lwaki tomugoba? Nafuuka mubbi wetobeerangako mubbi. Nanywa enjaga ku kyalo. Mwana muwala ng'ali ku kyalo. Nalya ebisiya gali awo. Oyaba kyali mwana. Kiba kintuntu. Kikyo. Ebibuuzo kyalina kibamu. Olaba ansa? Katonda yesigaliza obuyinza. Kyovula yagamba nti jjajja olina okufulumya meseji eno. Era yangamba olina okugifulumya. Nekiro yasuza anumika. Olina okufulumya meseji eno. Era nakisabira nga Mukama ng'oba oyimirirawo baleete ate nga nabo basajja balungi nga nabo bagonda oba bansi oba si bansi bwoba baleete. Yesala gye nasabye. Amiina. Kati tuze kulaba babo bazze ate balokoka. Kaakati waliwo ebintu nkubuuza ebintu mu nsonga nga 2. Kituufu. Ekisooka obulokole obuluddemu. Bbanga ddene. Kuva 86. Walokoka nze sinnazaali. Nga tonazaalibwa kati oli musajja mukulu n'abaana. Ekyokubiri Katonda yakuwa message. Yampa message. Kakati bale munansonyiwa ssenyiga tandi bulungi. Tofaayo. Naye nja kumalako. Oyo omuzimu tugwokya. Yakumalako. Waliwo bye ntandise olaba abasumba bye babuulira. Abamu batandise okuleeta ebintu bino wammanga. Abaana abali e Bulaaya babagamba baveeyo bakomewo wano. Ti Katonda tabakkiriza nk'okugenda Bulaaya kukola. Babuulira ne bagamba abantu abasumba omusumba omutuufu nti tebalina na kusula mu ziwooteeri. Bw'abeera for example ovudde wano ogenze Mbalala kubuulira
mbu tolina kusula mu hoteri nga lwaki mbu za sitaani ne baga anti nkubulya bye basomesa abalala bagamba twesonyiwe kye bayita amasimu ga sitaani n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo naye kati nze kyeŋŋamba okyogerako ki nze kyekyogerako kyekino katonda yatuwa ensi okugirya kati abaana bwe bakerera ku makya ne basoma naafuna omulimu ebwera n'ogenda nakola ekitegeera kubanga katonda yatugamba Zabbula essula 2 abawadde amawanga kugalya onoogalya ng'oli mu Uganda abawadde amawanga kugalya mugende mukole mufune ssente wasoma kubeera mu Uganda. Ebyo by'owulidde oba ebyogeddwa mu episode eno si birowoozo bya Unique Media nga channel awamu n'abagikulira wabula birowoozo by'abantu ssekinnoomu mu kiti kyabwe.